Okulonda sawa yokulonda ate ng'abamu akyuka okuba alaba maama we ali mu sayidi mu layini endala asobola omukyawa muzaddewe oba nazaalayo oba mukoddomi we n'akyuka olw'okuba ng'alaba nti owooluganda kubanga byali bya layini si byakabokisi buli muntu ajja kuba alonda nga bw'ayagadde. Bino ebya layini omuntu atunuulira omuntu n'akwatibwa ensonyi olw'okuba nga tebayenkanya ndowooza bakalawo agenda akole ki adde sayidi eri omuntu we abe sayidi eri naye ekyo ebyo byonna tubiraba naye fa olutusinga okutunulira ennyo kawa pulezidenti naba MP naye nga n'ekyo kyennyini mumukkiriziganya n'ebyo nti NRM yawangula ebitundu 7.9 yabiweza ng'ate obuvuyo bwalinga bungi polling stations ezisinga era olaba okukyankalana okujja kubaawo kwonna nga bakyankalanya ebitundu n'ebiwumerwamu ebyabavubuka era nsonga yakuba owuliriza bwe bamala ekyo otunuulira nti opposition yonna buli weeri yo tekkirizibwa kulonda kuba kampeyini ebintu byayo bibeera biggwa na tiya gaasi abalala bonna babawo omukisa ogwo naye fe omukisa oguliwo nti kati balondera mu kutiisibwatiisibwa abantu b'opposition era zitegagala ngumya abantu nti wetuba tuli mu kwagala okutuusa gavumenti tulina okuba nga tukwataganira wamu ate kakati essaawa eno abantu bangi nnyo be baleese bambala enkofiira za people power bambala ovulo ne basalawo ne bakola ki ne bakyankalanya gwe nolowooza nti ba people power bakyankalanya naye nga bantu ba movement era bwakitunuulira eyo leka kugamba nti oba tukopawo eri bwetuje ine effujjo beekola ki kuba kati bakitandikewo nti abavubuka tukopawa tubalabe oba naatuuka mu buyinza banaba batya balina effujjo lingi nedda ebyo byonna byabufuzi bya mwami Museveni mu bantu basindika mu bantu n'abantu bebakozesa muolaba balagisibaani bonna baliwo okukyankalanya bukyama kwe ensonga yennyini gyeyogeddeko ey'abantu abeerimbika mu kofiira ne ovulo twawiddeko omukulu emabegako yayogedde ng'agamba waliwo abatandise okuyijja mu kibiina naye nga si bannakibiina wabula ebigendererwa byabwe kukolera mu mivuyo nga beekwesemu NUP kati ekyo mugenda kikola mutya okwawulamu abo bannakibiina n'abatali era nze mabegako nabagamba nti pulezidenti waffe alina obuzibu bunene kubanga nga ye tasobola kwogera nga pulezidenti bambi ate ayaniriza buli muntu yenna akoze eki ayingidde ekibiina naye nga si buli muntu yenna yajja oba agenda ewuwe abeera mutuufu wabula abantu kati balina ebigendererwa byabwe nti bwenna agenda ku kyombo kya Nuuku wali bwenna atuukayo nja kwekubise njaggula enkofiira awo neekubise ndaga abantu nti ndi wa people power nende waffe nfuna abantu kubanga omuntu yenna alaba nti tageti emuyisaawo gy'akola ku constituency yonna gy'alimu constituency ekimuyisaawo kwe kubeera nti waliwo okuba nti yakwataganako naani Kyagulanyi eba kitabanga si kye kitegeeza nti buli muntu yenna gwe tunaalabanga mu people power tumwanirize kungulu naye tumanye wa waakola wateekeddwa okukola ki okukoma era pulezidenti waffe abeere ng'anoonyereza nnyo abeere ne bambega ababega abasajja abo abazze mu Nuupu ddala beebo oba beenoonyeza byabwe kubanga beenoonyeza ebyabwe kati betulaba bebasinga obuki obungi naye ate tetulina kyakola kubanga bonna tujja kubaanya ekyokulabirako nti waliwo ennaku ezo be yayogeddeko ababadde mu kibiina n'asooka abawummuza kakiiko abazza ebbali n'asaba akakiiko akapya amangu ago beesogeddewo ebyobufuzi bagenda kwesimbawo mu bifo ebimu tetulowooze nti namba esinga balimu naye nga si lwakwagala kibiina wabula balimu lwakuyitiramu kufuna bifo anti era kyekugambyeko emabega nti baliwo olw'okuba baagala ebifo okuwangula gye bayita
owuliriza Yosebo naye omukulembeze talina magezi ago gakumanya nti buli muntu endowooza yeri bweti kubanga eno ndowooza ya buli muntu nti omuntu yenna bwajja bamwanirira yamala okumwanirira ye n'agenda n'akola byakola kibyagala kati abo abazze ne basalawo ne bagenda ne beesimbawo mu bifo ebirala katubasabire era tugambe nti babeere baleme kubanga balina ebyebakola ki byebayisaawo naye omuntu azze munuupu ng'alina byanoonya era bajja kubalaba nabagamba dda nti abo tulina baddiikuula abo baddiikuula abateekebwawo gavumenti ya Mwami Museveni abava obuvi eyo ne bajja ne babawase ne bajja bazineziremu awo ne mbalaba ne mugamba leero okiwuliriza era bakukuta nnyo bakukutira nnyo ekamu ekyawo bakukuta buli ssaawa bakukutirayo naye ng'ebigendererwa byabwe byakulaga mukama abo yabatuma efe omulimu tukola ki tugukolera ddala naye nze mbunya bannayuganda abali eyo abalonzi nti mwe mubeere bagumu kubanga omuntu omu yekka nabagamba ayinza okukula emitima gy'abannayuganda ye pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi addako 2021 oyo yekka n'amala agamba nti kyuse abantu baba balina kufa bamugambako bayogerako ennaku ez'akalulu kwakunoonyeza ku maradio na TV naye ennaku ze tugezaako okulaba nga buli radio gyagendako aba TV bamulemesa babakuba tiya gaasi jo yatutoka emulugunyakwe mu kkooti ne kkooti teyamuwadde muwuliriza era bawunzikidde mu tiya gaasi n'omukwata ne bamugja ku kifo ekyo kigenda muteekawo ekyo ekintu nga takyakkirizibwa kubaako wayogerera obuwanguzi bwe tebwegenda kwesala nnyo nga bantu tebakyawulira ku ddoboozi lye tebujja kwesala kuba kiri kyenkugambye wabula ekyo kikulaga ki kikulaga nti gavumenti eriwo tewadde bantu demokrasi abantu bali mu kunyigirizibwa era ensonga ey'okunyigirizibwa y'ensonga lwaki twagala ensonga lwaki twagala okulwanyisa gavumenti eno okugijjako ey'abakenuzi abalyake abannanfuusi ababbi era abasalawo abali ku ntoli z'omuntu omu bw'ati kubanga abantu kati ebitongole byonna ebiri mu Uganda bikozesebwa olw'ensonga nti biri ku ntoli za Mwami Museveni owuliriza y'ensonga lwaki olaba nti bwe baba n'abalamuzi n'abapoliisi ab'ebitongole byaki bonna baliwo ku lwa mukama waabwe kubanga yabasasula naye ate waliwo abali munda omwo ng'ate tujja gamba nga bo bambi nabo balumwa naye nga tebalina kyakukolaki naye kyova olaba nti akabokisi kaba kalungi mu kabokisi omuntu agendayo atya osobola okulaba n'omulamuzi oyo nga naye bwagenda mu kabokisi naye ajja kulonda kyamu ojja kulaba owa poliisi nga naye bwagenda mu kabokisi agenda kukola ki kumulonda naye nga wano kungulu alaga nti ki kubanga adumirwa budumirwa abapoliisi bamugaabuga bigenda okole kino owuliriza naye n'akikola kubanga ali ku mulimu alwanirira mulimu abantu kati mu Uganda baliwo okulwanirira mirimu gye baliko owuliriza oba musi ggwanga lyabwe wabula lwa mirimu yakalimu kano bwenkakola bwe nti kanfa bwenkola bwe nti kaba kanfudde y'ensonga lwaki olaba yabamu bakola ebintu ebyenkana bye naye ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka tulina okulemerako paka sinze nzekka sikyagulanyi bagala sikyagulanyi yekka alina okuba wabula beera nga naawe okimanyi buli lwolaba bye bakoze ebiziiza kyagulanyi ebiziiza omubaka yenna ali ku opposition yenna ayogera manya nti naawe kikukwatako enkya kirikuoli enkya kikwatako gwe omuntu oyo alwanirira gwe obeerewo obeere bulungi obeere nga naawe weeyagalira mu nsi yo naye kati ensi abantu tebakyagiyagaliramu gundi abantu tuli bubi ddala abantu bali bubi bizinesi ziweddewo abantu bali bubi kati tugamba olabira ddala nti Uganda we yatuuka lwakubanga simanyi kyetuyinza kukola ki kyetuyinza kukola naye nga twali badde twegatta wamu ne tukola ki ne tulwanyisa embeera eno eri mu ggwanga Uganda
gye buvuddeko Kyagulanyi twamulabyeko ku Electoral Commission nga agenza okwogeramuko n'akulira akakiiko ako ak'ebyokulonda. Bwe yavuddeyo yatugambye ezimu ku nsonga ze bayogerako nga yali abasaba bategeke akalulu ak'amazima n'obwenkanya okusinga kuba bulijjo ababadde mu ofiisi eyo obululu bategeka bubamu kyekubiira. Olowooza kino okwogerako nabo kinaamuyamba? Kuba yagenze n'ayogerako nabo bategeke akalulu k'amazima n'obwenkanya okwawukana kwabo olijja bali mu ofiisi eyo kuba tukimanyi nti kano akakiiko kalimu kapya. Naye olowooza okugenda n'ayogerako nabo ku nsonga eyo okwogera obwogezi kinaamuyamba? Anti Kyagulanyi alina okwogera. Bw'ayogera n'abantu abo nabo bamanyi nti omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu ayogedde era aba ayogeredde. Kyagulanyi okwogera aba tayeeyogerera nga ye, aba ayogerera bannayuganda abaagala obwerufu, abaagala obwenkanya. Ensonga lwaki akola ki? Ayogera. Era naffe tusaba abo abakulu b'ebyokulonda baleme kwekubira. Nabo balina abazadde baabwe, nabo balina abaana. Baleme kutunulira kintu kimu kyokka kyokka nti lunaku natunuliranga gundi atukozesa. Babeeko ng'abasajja balooya ababaddewo balumu abaaliwo abasajja abaafiira ku mazima. Owuliriza ne bagamba tufiira ku mazima. Ne mu Uganda mwetaagamu abantu ab'amazima n'obwenkanya. Susso baleme kulaba bulabi nti tugundi atugambye. Kati Kyagulanyi ogenda n'abagamba mutuufu kubanga kyateekeddwa okukola. Nabo bakimanye nti bwe banabba akalulu bazze bakumpanya naye bwe banabba akalulu kiki ekiddako? Owuliriza, ekiddako bannayuganda bennyini be banyiivu. Naye abantu abanyiivu onyigiriza ennyindo eno gireeta musaayi. Abantu nga banyiivu nnyo, kyokudola amawanga agamu gagyeko bapulezidenti lwa banyiivu. Abantu beegatta ne bagamba nti Basiru wano yali badde tavaako. Naye abantu baagamba kimala kikola kimala. Waliwo ono gavumenti gundi wa abasirikale gwe bawandika erabidde. Naye omuvubuka bagamba wa myaka 25 yakulembera egundi eyo naye teyavuddeko. Kati gwe oyagala gamba nti bannayuganda bonna basiru era bannayuganda bonna bali eyo. Era nze nina ekintu kye nalabyako ne kinyiiza kikiwambuzako. Nalabye abavubuka abato mu myaka egironda nga bato naye nga bakyalonda gavumenti kubanga babawadde businga. Kuba bakuwadde 15,000 oba bakuwadde 1,000 naye mu maaso gy'olaga yewa muvubuka gwe asazeewo ku ssaawa eno ku kiseera kino ekyabavubuka ab'omulembe guno gwe n'osalawo n'ogamba nti nze n'okwata ne t-shirt n'ozambala. Owuliriza, guno omulembe abavubuka mwenna mbabulire kintu kimu, mulina kuwagira nkyukakyuka so si kusibirawo. Nammwe muli abasajja bakaddiye mubatunire mubalabe bakaddiye naye gweokyagala okufugibwa jjajjaawo taatawo yakuzaala ne bamufuga. Owuliriza, jjajjaawo bamufuga ate ne jjajja wa jjajjaawo naye azza bagamba nti bazzukulu nkyayagala okubafuga. Mwe muli baloge, muli basibe mikono abatamanyi abatasobola kugamba nti kakati tulina ekimala tukyuseeko. Ku nsonga eyo waliwo ensonga gyoyogeddeko eya mukulembeze yagiddwa mu buyinza era naye bwalina ensonga ze lwaki bamugye mu buyinza. Bwawenguzi nakyemalira tulabyeko amawanga ag'enjawulo agazze gajjako abakulembeze baabwe bwe bati naye nga magye ge gawamba ne gajjawo omukulembeze gwe ne gakwata. Singa kiba kizze wano e Uganda era enkola bwetyo olowooza kiba kitugasa? Ensi eyo beganyuddwamu nga magye ge gawambye gennyini ge gabadde gasavinga omuntu oyo naye ge gawambye geddize obuyinza kiba kiyamba? Ate mu Uganda bwe gaba nga magye ge gawambye ekyo kifu kubanga essaawa eno abantu abaliwo bonna gali ebitongole byonna biri ku ntoli ya mwami atya. Era olitayinza kuvaayo nagamba mu Uganda mbuze nawambye obuyinza bwa Mwami Museveni abaakulimba abaatulimba. Era ekyo bannayuganda temukisuubiranga nga munnamagye yazze n'awamba obuyinza. Ebyo biba bifu kubanga baliwo ku mbeera yonna yaani ya Mwami Museveni yabakulembera era yabalagira.
ye controller wa byonna kubanga yagamba nti ye yennyini yawummula amanyi tagawummulanga togamba naye akyali munnamagino olwaleero ye komanda ni chief kwambulirayo komanda ni chief w'amagye ga Uganda simumanyi tumumanyi ye yawamba era ye nannyinigo era bino bemugamba amagye gaffe ebyo byammwe kyovudde olaba nti ku ssaawa eno Kyagulanyi buli wagenda wonna kagendeko ku rediyo kagende wa bamuyigganya naye nga ddala lwaki baali badde bamuyigganya nga tebamanyi yeesimbyewo ku byobufuzi yeesimbyewo kunoonya kalulu amazima n'obwenkanya akalulu kalamule lwaki omugaana ogenda ku rediyo lwaki omugaana ogenda okulaba okusisinkana abantu onoogomba otya onookola otya akalulu nga tosisinkanye bantu bonootambulamu n'ogenda nti gende Bushoga gende Nebbi gende Moyo Karamoja Katakwi Kabongo ogende Mwankole Kisolo Kabare Lukwingiri Shaka Ntungamu ogende mu Bizinga onoogendayo otya nga amagye gabende ngera buli woolaga amagye gakusaba jjukira nti Kyagulanyi waba agenda akozesa mafuta takola tali mu gavumenti owuliriza niye obwo bonna kwavuwaza oyavuwale osigale nga tokyasobola nakutuuka wa muntu ogweyagala omugambe kambe nti nnonda teyeebuuzizza ku bantu naye ogamba tugenda mu kalulu naye towadde chance bantu bagende beebuuze ku bannaabwe olaba enkuŋŋaana zonna eziriwo movement ekuba enkuŋŋaana ne boogera ne poliisi obukumi bubaawo yo nalabye bano bagenza okugulawo omwalo gw'Ekawongo yabadde ono gundi omukyala ono simanyi yaani ono w'Ekayunga Nantaba Aida Nantaba gye babadde nga baggulawo omwalo nga security tebagirina n'abantu weebali buli kimu kyonna salabye otiyagala naye singa abadde Kyagulanyi kagendeko Ekawongo alabe ku bantu bambi amazzi ge waalumba agaafu waleebera ebiboloka okuva kusazibwa nga ziteereddwa gamba Kyagulanyi kyagendeko mwaluwa kisoboka baba mutayiza kakati bwe boogamba nti tugenda mu kalulu kubanga kabwenkanya omuntu oyo gw'ovuganya naye lwaki tomukkiriza ne mugenda muleesi anti olwaleero bagamba akuŋŋaanya abantu bangi kyokka nga obulwadde bukyeyongera bweyongezi mu ggwanga kati kye bakugira nti nno obulwadde buleme kusaasaana nnyo nga buva ku nkuŋŋaana z'akola za Kyagulanyi zokka zibalaba zemwagala okugamba nti zemulaba zokka zemwagala okugamba nti mulaba Bannayuganda tebalaba buli wantu wonna abasajja ba movement bakuba enkuŋŋaana jo wano Kiwanda Subi yabadde Mityana wabaddewo abantu bana wabaddewo bana bokka be babaddewo oba bataano oba mukaaga oba musanvu lwaki ye temwamukubye tiyagala kuba yayogedde byayagala n'abimalayo nga balina ennankabiri kubanga be bali mu kintu be basalirawo abantu era singa abadde singa waalirabye wano jjo walaba ono omubaka wa Busiro Segona bwe yatuuza abantu be mu maka olowooza mu maka mugendamu abantu bameka ayo tuza abantu nga 10-12 poliisi essaawa eyo yajja neebuuza naye yagenda okujja nga bali baayabuse nga baagenze era poliisi nesigalawo ng'ebuuza okyaziza abantu beka kale kwegamba olabira ddala nti okunyigirizibwa kuli mu Bannayuganda okw'amaanyi okujjako ng'oli muzibe okujjawo nga tolaba naye omuntu alaba era omuntu ategeera eno yessaawa ey'okwebereramu okukyusa obuyinza buno obuliwo essaawa eno obw'okunyigiriza obw'okubeera mu kusabiriza abantu babeere nga busabiriza Bannayuganda mbagamba ekintu kimu bw'oba oyagala okubeera mu mirembe emirungi owuliriza so tobeera mu mirembe gyakubeera ng'oli mirembe mirungi gyakwebaka nga tosobola kuyingiza wadde ennusu 10 naye tulina kulonda kukyusa bukulembeze buno obw'abasajja abeegaggawazizza ne babba eggwanga lino okulimalawo Uganda obudde buno Bannakampala nnyinza okugamba nti Bannakampala bategedde ekituufu kyeki Mwami Kyagulanyi bamumanyi yalina okulondebwa kwa president n'abantu b'omukyalo bakomplaininga nnyo temukoze kimala kutuukayo
mugenda kukola mutyo bamatiza mu kaseera kano kukakabulayo ab'ebyalo bamatiza nabo okutegeera ekituufu kye balina okutambulirako ab'ebyalo mpozi ze kyera kye ngamba bannayuganda buli munnayuganda atuuse ku mawulire atuuse amawulire ku munne ng'era tutambuza ekibiina kya nuupu nti people power genda ng'oginnyonnyola banno nga ffe bwe tukola tugenda tunnyonnyola abantu nti oteekeddwa ku ngooti mukama ajja kutuyamba ate Kyagulanyi nze siri mweraliikirize kubanga mmanyi mu Uganda bamumanyi era bamutegeera era toyinza kwogera Kyagulanyi n'omwogerera koboko mu bantu 100 nebulayo ekyenda ekimumanyi osanga 10 ku 10 kyogera nti Kyagulanyi kimumanyi era nga bw'obatuma awo n'obagamba bayimbu tuletera ekifaananyi kya Kyagulanyi wano mu nnyumba zonna zikirina naye tulina kusala magezi gatya ago obutalaba nti akalulu k'omulundi guno bakabba tulina kukakuuma tutya tulina kukola bwambega bwenkana butya tulina kulwana tutya gwe nange naawe Munnayuganda ali eyo nnyonnyola asobola okunnyonnyola omuntu omugambe nti Kyagulanyi yono Kyagulanyi yagenda okuba pulezidenti Kyagulanyi yavuganya ne Mwai Museveni Kyagulanyi gwe batayagala ayogereko mu Uganda eri bantu be amiddwa obuyinza obwogerako eri abantu kubanga buli lwaba ayagala okwogera akugirwa kati ali omuntu ng'ali mu Uganda nga China ready lazima ayine essimu era ku ssimu eno kubira omuntu wo mugambe nti maama mu kyalo oba taata ekiteekeddwawo ekiriwo kati ekikulu kya byonna kyakulonda naye tugenda kulonda abantu ono naye nga twetaagira ddala okuva ku bavubuka bakansala ba MP paka ku pulezidenti ng'ebifo tubiwangula nga newankubadde kati okalulu k'abavubuka okalala kaalimu emivuyo mingi nnyo si kyekyali ekituufu wabula olw'okunyigirizibwa era nga nze nkutya bannayuganda abavubuka abaliwo temukola obuvuyo kubanga mbagambye batusindikamu abantu ab'obuvuyo abaagala okukyankalanya ekibiina kyaffe abaagala okukyankalanya ekigendererwa kyaffe abo abavubuka benkugambye abazatya be bawa ssente omutwalo b'50,000 n'asalawo okweryamu olufu kyokka nga yakiraba nti taata oba maama we asazeewo alonde ekyalo asazeewo alonde muntu wakikopo ye oli n'asalawo n'agamba nti bampaddeyo kasoda yensonga lwaki olaba nti Uganda bajavuwazza mubeere banaku nga musaliriza naye mutuuka mu bungu babawa busoda ne munywa owuliriza kade saawa eno waliwo onnalabe nti enyalemu egenda ewandiisa abavubuka ku byalo sinibikirikiriki naye wakinatandikibwa nti People Power egenda ewandiisa abantu timamuli Katumba ali wali awandiisa abantu ojja kulaba ebimotoka bya tear gas naye nga bali baweereddwa omwaganyi ogukola ki oguwandiisa mwe babakugire babagaane bwe batukugire batugaane mbasaba ekintu kimu kukunga bannammwe kwebeereramu ate kusalawo bino ebyalo no byakusalawo kumalirira kyotegeeza nti twekalakaase singa bagezaako kuteekawo embeera etugaana ng'ate bo babikola embeera etugaana etunyigiriza era ekivaamu kuba kwekalaka embeera enyigiriza abantu eyo ejja okuleeta obuzibu era nze simanya Mwami Museveni magezi kubanga abawiwi ab'amagezi ndowooza bakaddiye bafu kugamba senga baleka Kyagulanyi nakuba laali n'amala nga teryamufuddeko nibalaba muleke agenda kubeera aleyi tuze tulaba abakulembeze mugambe nti
Kyagulanyi ogenda kwogera ku radio ye genda oyogere mala okwogera genda owuliriza bw'ava ku radio ayo amaze okwogera ku bantu agende mukuume ne bw'omugaana okwogera abantu bano boonyiza bangi nnyo abasajja ababadde baagala okulaba Kyagulanyi owuliriza bangi nnyo bo banyiizizza kyova olaba nga bafuna obuzibu ne balwanagana n'abantu omuntu gwe baagala baba bamwagala okwagala tebakakako kake okwagala tebagula kugule ebiseera ebyemabegako wabiraba nga Besigye akyali musajja w'amaanyi abantu bamugobereranga era movement nesalawo nekola ekintu kimu ng'ekwata abantu nebateeka mu zibaasi muki nebapakira nebatwala Museveni wagenda okuba laali bakati bano bagundi be MP bani BC ne balaga Museveni ki awo tulinawo abantu bangi nnyo nabweru awo babasombye babaleeta ekisaawe naye nga baawo tebakoze eki tebabaddeewo era nakati obuzibu obuliwo obonabona oyinza okubanga nabo baabutya kyebava baleeta bino musimanyi sayansi simanyi ki owuliriza kubanga abantu tebakyali abo bojja okugamba nti mujje nga muggulana baali bategeseko wano ekivu ne bagamba ni mugende ekkolero mulye ennyama ya bwereere nga n'abantu era tebaagendayo balya kyokka nga ate babasombye busombye olina agamba ffe twavudde gindi Karamoja twavudde gindi omuntu atambula atya okuva Karamoja gyendi ajja kololo kulya nnyama omuntu ava Masaka mungenda Kampala kulya nnyama abamulalu abamusiru nnyo tuze tulaba ku bakulembeze kuba opposition abajja besimbawo okuvuganya Mwami Museveni ne tugenda mu kalulu kagenda okuggwanga kawangudde ku bukadde wakati w'obutaano mukaaga tatera kusukkawo nnyo lwaki ku mulembe guno Kyagulanyi yazze gwe tulabawo ng'owamaanyi lwaki ate muzeeyo obuwagizi bweyongedde nnyo ate ku mulembe gutwandigambye nti ate wazze omuntu w'amaanyi okusinga ku badde okuba kati yatugambye mu budde buno abawagizi aweza obukadde 8 ku obwo obugenda okulonda 12 simanyi munaaye ayingira buli nju ya muntu kwa yatugambye kati aweza n'ebyo bye babagamba olwaleero bannayuganda bazuukuke aba bavaayo ne bagamba mbu simanyi gundi alina 30%, ono alina 20%, ono alina 20%, ono alina bayingira mu mayumba g'abandi gye bannyonnyolera abantu oba abantu babalema okuwa emmere nga temubamanyi na muwendo ne babalema giravusezemu ne mugamba nti kati n'ogamba nti Lubaga erina abantu 5,000 owuliriza n'ogabayo giravusi 5 owuliriza kati olwo babe mukyabalamu nti bategeera nnyo mumanyi nti buli asiba amataayi bwati n'asiba ettaayi yategeera ebyo tebabalimba tibaddemu n'okubibalimba tewaliyo buwagizi mwa ssaawa eno bw'ogamba nti bwa Mwami Museveni owuliriza okuggyako obuwagizi obw'okugula si buwagizi buli alaali bwe bagamba nti obuwagizi bwa leero nti bwe bulungi ennyo ng'obwedda Museveni yalinako obuwagizi 88 86 yali w'amaanyi ng'era buli muntu avaayo n'agamba nti ono kati ye pulezidenti okola ki gwe tulonda ng'era bamwagala yaliko omuganzi owuliriza Museveni mubale ku mata yaliko amata naye amata bwe gabeerawo bwe gafa afuuka bongo bw'omuwa omwana alwala bulwazi kati obwo bwagizi tebukyaliwo obwagizi obuliwo bwa Kyagulanyi kati Kyagulanyi ge mata owuliriza omwaga yayanira gali abantu baganywako owuliriza gavumenti yalimu abasajja yalimu bansangu yalimu bakivejjinda babidandisali bubakakana Lugunda nga gavumenti eyo yali nnungi era yo parliament oba yali yakumeka yakumeka eyo parliament yali nnungi era temwalingamu nga bino byolaba kati ebyaleero bagamba ababaka babayise munakase babayise State abagenda nga bavayo nga bakubangalo ndowooza obalaba bano simanyi bakikasimire twalabako nga baddayo okwetonda webale nnyo era ne basonyiyibwa kati bafuuse balaba ekintu nti kivunze ne babayise bagamba mwagala ki ne boogera kibaga ne baddayo baga tono okiwuliriza ebintu bwe bityo
muleke kujajjata gavumenti evunze, gavumenti egula obuguzi abalonzi okutikka abantu ne babaleeta balonde. Mukadde kano yeeyambisiza nnyo, batugamba yeeyambisiza yise ennyumba yimbi eba eyambise bagula oba bannabitone tugambe abakozi ba radio bayimbi bannakatemba ebagula ne bakozesa okuvunza Kyagulanyi byo bagiwanike. Lwaki eyitidde ennyumba Nabitone? Anti emanyi nti mu Nabitone nabagamba nsiba nkibagamba gavumenti etya nnyo omuntu mu Nabitone. Nakugamba nti oluyimba lumu bwe luti olw'ennyimba lutambula Uganda border to border ne luva ne mu Uganda lugenda ebweru. Owuliriza okusinga omuntu omukate ennyimba tuziyimba esaawe gwe genda ku YouTube ononyeeko Kasenyangu olaba abantu abakalula, ogende ononyeeko Twagala Bobby empologoma y'Emagere n'ennyimba endala abibi tubalina abazze bayimba ennyimba naye oluyimba olwo lwo luba lumaze okugenda mu bantu. Kyagulanyi bwakuba oluyimba lutambula era kyova olaba amaanyi gakyagono babuuza gaavaawa muyimbi kyova olaba ayanguye mangu okola kyokwambuka. Abayimbi gavumenti egenda bakozesa nnyo naye mbagamba nti babakozesa ng'ate abayimbi abasinga bonna bazaalibwa wano mu Buganda babakozesa okubawa ssente mukolere gavumenti. Naye waliwo abamu abeegaana, waliwo emabegako ojjukira abayimbi bayimba batubonga naawe baamala ne babyegaana ne baagala byegaana naye nga amaloboozi gakolera ki gagenda tugaawula nti ono Aruna Mbiru yayimbira Museveni, ono gundi yayimbira Museveni, ono gundi yayimbira ono. Ekyo kiba kigenza okitaddeyo. Kati naawe Munnayuganda ali eyo ng'oli muyimbi oba oyimba ng'ogamba nti oyimbye abantu babeerinde, audience zino muzeerinde zitusalewo era emabegako badde obiraba. Lwaki abayimbi ababadde bayimbira Mwami Museveni babadde babakuba obucupa? Kibalaga ki? Kibalaga buwanguzi oba kudda mabega? Era singa okuyimba weekulya essaawa era obadde ogenda kulaba abantu Bannayuganda nti baatamiddwa beekyaye. Obalabe bano babigayi nga bakaaba wowe kikyalina kyekola wowe, kubanga abantu gy'obadde ojja ssente babadde bakwagala bagamba nafuna ssente nabo ne bakuleka. Kati mu Nabitone yenna ali eyo ng'oli wa kitone, oli mutontone, oli muyimbi, oli munnakatemba, komediyani, owuliriza oyimba. Leka kuddaawo kujjajjatta kintu kino ekivunze. Kiringera bwolaba ku ssaawa eno abantu bwe batunuulidde abantu bano abagikwatako bali mu buzibu bunene. Olwaleero obuzibu balimu bunene nnyo. Kyova olaba Kiwanda Ssuubi yeeganye Mityana kubanga amanyi ne bwanaddayo tebajja muwa kalulu. Owuliriza kubanga akimanyi abantu balowooza nti abantu bakola ki beerabira. Era mbagamba Bannayuganda mwenna abali eyo mutunuulire nnyo buli muntu yenna yakera ku makya n'agamba nti agikutteko nti agikuddeko. Olaba Judisi babiri badduka dda ne mu Uganda baavaamu kubanga amanyi. Kati Judisi babiri ayinza ogenda ebirikwe n'agamba abantu bayinza nane enkomyewo nzize baba balina ayinza okuba atyayo kati